fetta amawulire agaliwo kaakati we tujjidde ku mpewo oba oliawo ge twongedde okulabika nga tukolako okufeffetta bassebo ne bannyabo ge galaganga mwana mulenzi ono Nsamba eyafa jjujjuuzi oluvannyuma lw'okuwalampa ekikomera kya Spice Dana mbu ono n'akubibwa abakuumi be oluvannyuma n'afa. Bassebo ne bannyabo twongedde okulabika nga we tujjidde ku mpewo kati nga waliwo ebbaluwa ezizuuliddwa oba oliawo nga ziraga nti mwana mulenzi ono yali yeegwanyiza mwana muwala Spice Dana. Zino ensonga zaayongera okulabika nga ziranda wansi ne waggulu, era kitaawe wa mwana mulenzi ono Nsamba eyafa agamba nti omuzimu gwagenze mu maaso okulabika nga gumuloosa, simanyi oba kituufu, ne gumutegeeza agende abeeko suitcase emu oba akasanduuko, essanduuko emu gy'alabika nga ggula by'anaasangamu byonna agende mu maaso okulabika nga abyetegereza. Wano mukulu Matovu agamba nti yagenze mu ssanduuko emu eya mwana mulenzi ono omugenzi kati Nsamba n'alabika nga asangamu ebitabo 2. Ebitabo bino nga byabadde bijjudde ebbaluwa oba z'osobola okuyita love letters mwana mulenzi ono Nsamba ze yali awandiikidde Spice Dana ng'amutegeezanga bwe yali mu mukwano. Wakati mu bbaluwa emu eno yagenda maaso okulabika nga ewandiikibwa nga ennaku z'omwezi 18 Septemba 2021, Nsamba yagenda maaso okulabika nga alumirizanga bw'ayagala ennyo mwana muwala Spice Dana era nga bw'agenda okukola ekisoboka kyonna okulabika nga oba oliawo afuuka we ebbaluwa eno weesoma. Wabula newankubadde guno guli guti, okusinziira ku Feffetta maneja w'omuyimbi Spice Dana ng'ono ye Rogers Lubega, kulaganga maneja ono yali amanyi mwana mulenzi ono Nsamba bulungi, n'olwekyo nga wakati oba oliawo ngambye olw'omukwano omungi gwe gwagezaako okuwaliriza mwana mulenzi ono okubuuka n'agwa mu kikomera ku ssaawa nga 4 ez'okumakya. Wabula basajja bakulu bano ngamba bakumi ba Spice Dana abomanyi abamutambulirako ne bagenda mu maaso okulabika nga bamukuba emiggo emikuzannyana oba oliawo ejjikira obwoya bw'ennyana. Wano okusinziira kwa alipoota eyava wali mu ddwaliro e Mulago omulambo gye gwaggyibwa egenda mu maaso okulaga nti musajja mukulu ono yakubibwa ekintu ekinene ku mutwe n'akubibwa n'olubiriizi oba ku mukono nagwo ne gugenda mu maaso okulabika nga gumenyeka, ate oba oliawo n'abatuuze abaayongera okulabika nga bamukuba we baamusuula ebweru w'ekikomera, ekintu ekyayongera oba oliawo okuleeta ensasagge. Kale okusinziira ku obuyinza we tujjidde ku mpewo, poliisi ekyalindirira fayiro okuva ewa State Attorney okulabika nga ate basalawo ki ekiddako ku nsonga za mwana muwala Namukwaya Ajara ngamba Spice Dana ne ku mugenzi kati Nsamba Henry, naye nga kyongedde okutegeerekeka mwana mulenzi ono Nsamba Henry omugenzi yali yeegwanyiza Spice Dana. Kati ebyaddirira of course n'obujulizi byonna bana be balina mu maaso okugenda mu maaso okulabika nga babitebya. Tukyakolera okufeffetta, sigala ng'otugoberera naffe twongere ensonga ez'omuzinzi. Yenze Ssemaganda Moses Hope kugamba weebale nnyo okutugoberera.